Oluvanyuma lw'okugattibwa mu kanisa enkulu eya Namirembe Cathedral omwami Waiswa Mufumbiro n'omukyala bamaze okufulumamu ate nga tweteekerateekera okugenda ku reception wegenda okubeera tugenda kubeera Busabala ku ssaawa 9 tujja kuba tuwamaze dda okutuuka essaawa zino. Twebaza nnyo mwena abatugoberera ku Map Media TV tubasuubiza tugenda baweereza buli kintu kyonna nga bwe kigenda okuba. Yes, lunaku lwa leero abagalwa abalungi Embaga y'omwami Alex Waiswa Mufumbiro ono nga wa kibiina ki National Unity Platform era nga ye abeera vice wa spokesperson wa National Unity Platform. So lunaku lwa leero tugenda Busabala ye wali reception ate era nga tuva Lubaga okubeera nga tuva okugattibwa kugattibwa batemaze okubeera nga bateekebwako akaweta ye n'omukyala abaana ba NuP mwagambanga nnyo nti bayaaye bino na birine Ajati Kalodda ngambye omulombi weddwa nti Vika Exclusive genda abantu bano obabuulira ensonga zonna nga bwe zigenda otambula. So nkusaba weekuumire ku Vika Exclusive just kyenyinza obuteerabira kugamba kwe kumpera video eno ka like ate era n'okusubscribinga ku channel n'okwata mu kadde n'okajja mu kigambo personalize n'okateeka mu kigambo all wengambira turn on that notification bell ojja kuba ofunira ddala bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda okutambula. Congratulations Alex Waiswa Mufumbiro era nga olunaku olwaleero ssanyu jerere eri ye ne mukyala we. Ndoza kati abaana ba NuP oba abantu ba NuP bagenda babasaamu ku kitiibwa koza abasinga bonna bakoze obufu batandise otuukiriza ezimu ku mpaji eziraga omusajja gumidde oba eziragira ddala omuntu nti wabuvunaanyizibwa naddala ng'empaji eno ey'okufuna omuntu gw'obeera naye ng'oli naye mu mateeka. Mwalabako Zaake Francis Honorable ng'agikola Embaga n'okwanjula kwaliwo. Mwalabako Nobyani nga naye akola His Excellency Bobi Wine oyo yakikola dda. Abantu bangi nnyo nnyini ddala abanene mu kibiina kya National Unity Platform abavudde ne babeera nga ate bakkaatiriza ensonga y'okufuuka abasajja abagumivu okwosaako n'okubeera nga ate balaga abo abayita abayaaye nti wamma ddala bantu babuvunaanyizibwa era emirimu bakyalina mingi egy'okubeera nga batuukiriza. Kale n'olwekyo Vika Exclusive mukadde kano kyekyokuddibwamu kyo gwe atafunye kaadi ekuyisaawo wali e Busabala ku reception nzibuzibu yakuyitako ataba na kaadi tatera kuyitawo. Ekyo kyensinga okuzimanyaako. This time around ngenda kufuba okulaba nga nyingira ndabe oba nasobola okubawa updates zonna nga bwe zigenda ate era nga teweerabira nti ne weekend eno yembeera yemu olunaku lugenda kubeera lwa Sunday tulinayo reception y'omukyala Kulthum Salikati. Kale ndoza zezo zensobodde okubeera nga ate mbamulisamulisaako ko mukadde kano ezisinga updates nsaba munzikirize nkomewo ko nazo nga simuli maloboozi gange wabula okujjako kuwa obuwi ekyo kye weetaaga okubeera ng'olaba. Bampita Vika Exclusive gwe mukutu kwendi Ajati Kalodda omulombi wadduwa ku abalina ebizibu eby'enjawulo genda toyingira mwaka mujja na bizibu bya mwaka mukadde. I sign out.